kumanya kati obozaako ki jangu tuloge embwe si mwana wa nnyoko si muganda olaba ne waba muganda ng'akulidde ssente zo gyaba yazikola ye nga ziba zimubuze okunonya ssente okiyita kyangu mpulira n'obusungu bunnumi kati nzuuno eyabeeranga ekanga neebase kati nsula ku live gwe nonzirako n'otandika okunvuma nga gwe bakubikka munnange nga gwe otambula bulungi ng'olya bulungi gwe ng'abaana ababo bali ku ssomero abange tebalina maama waabwe oliko ovuma n'otuuka n'okuvuma abaana n'okola byonna by'okola tonda namugereka agenda kukulamula kubanga ebyaffe bya ddala si byamu njagala kuddayo ku nsonga y'omulimu ensonga y'omulimu omulimu nga togulina tosobola kuba nagenda nga toyina mulimu nga toyina ssente nga toyina mukyala ddala ng'obadde okola tosobola kuba nagenda kakati mbasaba basebo ne banyabo nga bwe tumaze okusiiba ne tumala okukola ebintu byonna bye tukola mbasaba tudde ku mirimu gyaffe tugirongoose mbasaba tudde ku mirimu gyaffe tugitereeze abuuza esimu yange eri 0772 6 23 84 genda ku whatsapp teekako nti nina ensonga eno neno jjajja njagala kunyamba bw'ova ku ekyo ku whatsapp genda ku simu ya 0753 6 23 84 kuba gowa Airtel genda ku simu ya 0704 00 28 onkubi wandika ka message kaako ku simu twogere ate mbasaba mmwe timwogera ku mannya g'abantu abatuvuma bo beemanyi mmwe timwogera ku mannya gaabwe mbaleke nze sina gwe njogedde linnya naye gwamanyi nti oli mukunvuma sina gwe njogedde linnya gwamanyi nti oli mukunvuma oli mukutuvuma ng'ate oyogera ku bintu by'otamanyi basaba ne banyabo omuntu bw'aba yakwesonyiwa omwesonyiwa omuntu bw'aba yakuleka omuleka omuntu bw'oba tomwagala si buli muntu nti asobola okukwagala yajja mpola n'angamba munnange bantute maaso ga mamafiina nampa emitwalo 5 naye munnange Ibula yantute naye sisobola kubikola nze senga sobola kuvaamu tuyise wala kati we banzibya akasimu olwakubidde n'ompeereza emitwalo 4 ngamba kulira wesi kati ngamba ku muntu nga gwe mamafiina yeekyusa dakiika 2 ng'amuwanise ku media nga bavumanzi nze nakyayiba namawulire ku SB40 yange abadde nga mwana nga nembulirirwa ng'ate nze ne bwentunula ku munnamawulire empulire bwomanyije twali tutuuse naye nga nali nabakyawako emabega SB4 nanze siina kye nakola SB4 kati mugamba mutya nti mwagala nnyo ssente esente zennyini temuzaagala kuba omuntu ne bwakwagala ennyo olw'okuba wali munnamawulire oli n'akuyita n'akulimbalimba kati yabakyusa yabawa mmeka ekintu kiri kimu kufuna mukwano gy'omuntu ng'akwagala ku mutima tosobola mumanya SB4 yali anjagala ku mutima yankyaya bannamawulire nali ntandise n'omubuulira ebyama byange ekintu kye SB4 yali takwagala ku mutima wabula yali akwagalako we twatandikira ne SB4 nga mu nga mu emitwalo 10 nze nkimanyi mwagenda okumaliza nga buli wiiki omuwaata neibo nesenga tokola si buli wiiki buli wejjanga nankwata nga n'ennyumba lwe bagimubanjiza nkubira senga Land Road andi bubi ngenda sulawa ezo tozibala nandika akati jajja kati Museveni bw'aba yatugoba nga yayagala mamafiina ate kati fe obuzibu obwoli bumukwatirawa fesi tuli wa Museveni otegedde n'oluyimba singa yaluyimba olwa Bobi Wine era tiyandabako mu kampeyini za Museveni zonna tiyandabako wantu wonna abantu abawagira Muzeeyi bonna baagwa kakati ate kati bo ani abaganyi muwagira Buba muwagire yawuliddeko nti tunoonya Museveni Anko Jumbe kigiza akayimba kulanda make yakuba yali akitegeeza yasala deddiiro wakati wa Bobi Wine ate kakati gwe otulabawa ng'olinawo otulaba kampeyini yonna olina wandabye wonna
Twekolera byaffe. Bo baba ba Museveni bagende wa Museveni ffe baatuyita ne tugaana. Ate omuntu teyeewuunya nti mugaana mutya ng'ate senga ali asaba buyambi nga bwe yagondera. Ate kakati omuntu yenna bw'aba ayagala obuyambi nti mulwadde. Kakati bw'aba ayagala obuyambi nti mulwadde n'okuba kampeyini kirala. Oli bw'ajja nti mulwadde wakujjanjaba era nze yakyo ne batakikola ate n'okukuba kampeyini kirala. Ekitegeeza nga ye bw'aba yali asabye obuyambi nga mulwadde ate n'okuba kampeyini kirala. Nze kye nagaana kwe kuba kampeyini nga Jjumba nagaana. Kuba oli wa Bobi Wine. Yes. So ekitegeeza bano ekibanyiiza mukyala kugaana kubeera mu kampeyini kyekyaba era kyowulira zentalo ezo zonna naye Martin oba yali agenda mu kampeyini agende oba befo bagenda mu kampeyini bagende oba Museveni yatugoba ate ye kati kimukwatirako fesi twagala yalina bwe yatulaba wonna mu kalulu konna. Nze kyenzikiriza nammwe ngamba senga kulwanama mulwadde kuba ekyo emyaka gyakusenga tekisobola kuba kyeyo tabadde bubi tasobola kudda kuba kati kamale kubuuza jjajja Penge nga boolaba amaka tugayina emmotoka tuzirina emirimu tugirina era tukola titwalibadde kiki ekyalibadde kitwala senga okukuba ekyeyo omuntu kyalina okufuna ku kyeyo kiki kye tutalina. Ekyali tutete tugende tukube ekyeyo nga twagala ki. Kati senga kulwanama ali Germany. Ali Germany. Ali mu ddwaliro ki Uncle Jumba? Ngenda kuweereza empapula zonna ez'eddwaliro lyali. Ngenda zikuweereza. Ali Penge ekitugaana okwogera eddwaliro bannayuganda balina konekisoni bajja kumulumba mu ddwaliro gyali aliyo yekka oluusi bamukole n'ebintu ebirala nga ali mu ddwaliro Germany. Ekitegeeza bw'ogambye nti aliyo yekka kiba kituufu. Aliyo yekka. Kiba kituufu teryamujanjaba. Aliyo yekka. Gundi Dr. Raymond ye yakola enteekateeka ali Nsambya ne Mulago yakola enteekateeka emutwala ne bamuteerako Nansi bwe baatuuka eri Nansi naye ne bamuta n'akola ki ne bagamba akomewo b'abazungu balina kubeera naye mu ddwaliro lye. Taliyo yekka. Aliyo yekka talina muntu gwali naye aliyo yekka. Ekyo kituufu. Talina amujjanjaba aliyo yekka bambi. Ate kati mu kumujjanjaba ate onomujjanjaba otya mu ddwaliro omwali tibakkirizaamu muntu era omuntu abeera bweru tibakkirizaayo mujjanjabi kati ate yanjabi meeted mu ddwaliro eryo. Bano ababeera Germany abagamba nti bamulaba mu kampu z'e Germany zire ez'okusaba obudamu. Jjajja kankubuulire kankubuulire abamulaba mu kampu z'e Germany ez'okusaba obudamu batuwe ebifaananyi. Baleke kwogera batuwe ebifaananyi nti buno tumulaba. Batuwe ebifaananyi batuwe bu vidiyo. Kati naye nga asubira kukomawo ddi kuba mba njagala akomewo abo abantu SB4 bateeka mu butambi bwe kiba kisoboka kuba oba yeetaaga naye kye bayita justice. Kati mba njagala maama afe akomewo okulanama abantu abo nga SB4 abateeka mu katambi agenda kukomawo abafeesi nga baguleko omusango. Andi kakati jjajja era sina kulanama ajja kudda. Ajja kudda lwakubanga obulwadde bwe yalwala bunene ekibumba bakikyusa bukyusa kiramba. Era nakati tannaddangulu ekibumba bakakikyusa takkirizibwa kwogera ku ssimu era kati maze ennaku nnya nga soogera naye nga ne dokita soogera naye kuba bamutwala mu seeta baali lunaku basande ekiro ku ssaawa 10 kati soogera naye ennaku ezo zonna tannaddangulu wabula tenasembayo okumanya ekiro nti bwe bamusala basanga n'ensigo emu eri ku ludda olwa kkono nga naye yeetaaga okukyusa. Kati abaali batuwadde ebbiiru ya $9,500,000 ne bagyongera newera 10,000 tunoonye ensigo endala. Kakati ndi mu kunoonya ssente ebyo byenkubuulira ebya ddala. Ekiza Uncle Jumba mwetaaga ssente endala. Mwetaaga ssente endala. Wangi? Okyetaaga ssente endala okubeera kuba bbiiru yeeyongeramu y'ensigo oba ekibumba. Wetaagamu ssente endala. Ebbiiru yeeyongerako.
kati era ndi mukunoonya ssente endala kati ye kifaanana nga boolaba Uncle Penge kifaananira kati nga bw'otunuulira njagala otunuulire SB4 kati ye SB4 yayinza okukola judgment yaffe mu mawulire kati ate opponent waffe atukolako atya judgment era yagereka video nga kwe mama Fina ali mu background agikoledde mama Fina eyo gyatadde ku Snapchat mama Fina mpuliddawo nange nja muloga mugenda nogasimbagana amalogo wa mama Fina ngenda mukusindikira ugenda muwulira abadde mu background katulabe katusimbula nasinga eddugo yanasinga wambuza ekibuzo ogenda muloga neguddamu ye ngenda kumuloga buli kyomuuza nkikubuulidde nga ango Juma otegubeere musango okuloga omuntu singa afuna ekizibu tovunaanizibwamu kobaawo ani agenda okunvunaana naaba namugudde mbulago kati ogenda mukola ki agenda kutambula yeyogeza oba ngenda mukola bwe kyojja okulabirako nagaya abantu bonna bajja mulabirako ngenda kumuloga si bya mboozi ngenda kumuloga ebyaddala era okwogera ajja koma kuffe kati njagala midiya negenda muloga nga sigenda muloga kati ekiriza bwologa enzize enkola bwologa SB4 kakasati bamafina tayinza muvumula amuvumula ate agenda muvumula ye bwabanga singa oli abadde anjogerako wenaliroze naye kati ndoga mama Fina anjogerako nze mama Fina tanjogerangako era nanjogerako nze ngenda kuluga njogerako ate mama Fina mulogeraki bwaba ayagala mama Fina muloge naye anjogereko naye ayimirire ayogere ku mannya gaffe ngaoli bwangogerako alabe ante SB4 mutabani we kati mama Fina mutabani we amutuma ye talina mumwa ye talina media ze ye talina mumwa anvuma gwe nyendo okuloga ayogeddawo n'agamba mutavuma just ekikuyombya mbw alese bantu netanera video mugye yakoze mbo nga akuvuma agamba kijje yakwetondere netalina mbw agambye nti avumye yagamba ekikuyombya kuba alese abantu bemwajjako ssente bali batatambula gwe muleke ayombe anti ekinyombya genda kumulaga Penge bwonkubidde sikunyonyodde oginyonyodde nkunyonyodde kati ye ekimuyombya tugenda kulaba n'awangula tugenda kulaba agenda okuwangula kunze naye sinagaana naye kino kirekawo Museveni okubanga gwakulira abasawo ab'ekinnansi temuli kusaidiye kubera luli edda mama Fina ali kusaidiye naawe kati obanga mwayabulira gavumenti eyo sisobira nti n'emirimu ginaabatambulira bulungi gavumenti eyinza okubanyigiriza okwabulira gavumenti otegeeza ki ati Museveni si yabakulira embaga bwekyogamba abantu ba people power tebali mu Uganda bali mu Uganda tebalimu kyembadde mmanyi Museveni yabakolera embaga nabawa ne ssente katambirye kali ku YouTube kati ebintu byabakoledde ebyo byonna abasajja bagambye bakolera ebintu omala gababwaka andi kankubuulire Penge njagala tugende mpolampola President Museveni ye pulezidenti w'eggwanga era ye pulezidenti wa Uganda era yakulembera Uganda kati nze Jumba mwongerako ki ye mulonde ye mulonde wangi Museveni ye mulonde ate kakati nze mmanyi nze mwongerako ki Penge nze sirina kyemwongerako era sirina kyemujjako naye ngawagira Bobi Wine waje ebigambo byange neneteekateeka yange nze saakola kampeyini nabeera waka nga abasawo b'ekinnansi njagala oba nga ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono njagala nkuwe enteekateeka yaffe etteeka eritukulembera eriri Witchcraft Act lyafuluma mu 1952 okwefuga kwa Uganda kwaliwo mu 62 kakati bwe tuba nga Witchcraft Act
bali abasiraamu weebali abakatuliki weebali buddhism weebali ffe nga tuli witchcraft act mu nsi yaffe ng'oyagala mpagire ki ekyokubiri ffe sitwayagala sente Museveni atuwe sente ffe batukyusiza etteeka tukole nga tulina etteeka mwe tukolera ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekyokusatu awadde abasiraamu n'abawa emmotoka n'abo abakatuliki n'abazimbira amasinzizo ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yatuwaaki talina ekintu kyonna kyonna n'ekimu kye yatuwa ogenze n'ogamba nti yatukolera embaga emiliyoni 2 gwe kyogamba nti nze ndi grade ya miliyoni 2 tutukolera embaga twagyekolera naye omuntu wajja nabeera muba nakolaki sigamba nti aba abakoledde President Museveni yatuwa emmotoka yatuwadde abokabini 2 yampadde abokabini ya black senga n'amuwadde abokabini ng'omuntu naye ng'ekitongole talina kintu kyonna kye yali akiwadde tulina ebintu bye tudimandinga ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono gyenkulembera ebyo ekisooka etteeka n'okutuzimbira essinzizo ngaffe nga bw'abikoledde abalala ate nga tabimpadde Buwiira Jjumba wabula mutemwa gw'abannayuganda gagwaba abawaddeko kakati ebyo bw'obimbuuza naye bwampita oba bwe musisinkana y'opiniyoni yange talina ekintu kyonna kye yali atuwadde ng'omuntu ekyo kyekyannemesa okubeera mu campaign Nosala nogende wa Bobi Wine. Nogende wa Bobi Wine. Wanji? Nemusala nemwende wa Bobi Wine. Owekitiibwa nze ndi munnaddiini ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Bobi Wine namukyawa yazza musango ki? Bobi Wine Muganda. Bobi Wine Munnayuganda. Bobi Wine wa buwangwa na nnono kiki ekinkyayisa Bobi Wine yankola musango ki wati batukubira akayimba kati ne bagamba waaya abagundi ba NRM kati batuyimbire kati taffe twabandiriza mu bitiibwa kyova nkubuzizza ongambye President Museveni yafuga eggwanga naye mulonde kuggwe yemulonde wadde owagira Bobi Wine kati Museveni yemulonde bwe nkikubuuza Museveni yemulonde oddamu ki kati ojja kuba ontutte mu byobufuzi oluusi byesiyinza ojja kuba ontutte mu byobufuzi oluusi byesiyinza kuddamu kubanga njagala kubulira jjajja Penge nze sinze mbalolulu ate sinze nonda nze nkolaki kakati nze kyemmanyi mu ggwanga Uganda kyemmanyi yogera ng'omwogezi wa Bobi Wine mukusooka batuyimira akayimba yogera ng'omwogezi wa Bobi Wine kati aha mu ggwanga Uganda oli mwogezi wa Bobi Wine jjukira aha mu ggwanga Uganda Bobi Wine muwagira era gwewagira gwotugambe nga ekyo emirundi 10 kati omwogezi wa Bobi Wine obadde oyogerezaako njogera ku kamera Bobi Wine muwagira era ye mulonde oba si ye mulonde ango Jjumba abasawo abalinde kinansi mubeera abantu balo ne waki otidde akabuuzi akatono ngaako ango Jjumba aligaweesa bawaseeka kulanna Bobi Wine ye mulonde oba nedda kakati njagala kubuuza esibifo olwakuba nti nkulembera abantu ate nga naawe biri mu ggwanga buli kintu olina kyotamanyi kakati olwaleero bwe naayimirira nenkuga nti Bobi Wine ye mulonde gwe balangirira President Museveni gwe balangirira ati nze bennakuga nti Bobi Wine ye mulonde ojja kuŋa nti naye Jjumba oli mulalu kakati bwaba Bobi Wine ye mulonde lwaki temubanja obuwanguzi bwe balangirira President Museveni andize kati bw'okimbuuza leero nja kugamba nko Jjumba nze kunze Bobi Wine ye mulonde kubeera abantu balonda Bobi Wine era n'obululu bwenna ebyaliyo twabiraba nanti kati waye bw'olina ground kwokyogerera ground ate yeeriwa kuba ge mazima ne Bobi Wine yakyogedde tukkiriza byava mu bukulonda Bobi Wine gw'ogambye gw'owagira yakyogera ati naawe era okimmanya ate kati wakiba ekikulema okwogera ongambye otya nko Penge tulipewa
Njiddemu gwe SB4 n'omuloga. SB4 muleke twetwale. Kala Ango Jumba tweyanziza nnyo obudde bubadde ago yabadde Ango Jumba aligawo esaba wakula nnama ssebo tweyanziza nnyo tata tweyanzege ssebo. Kale ssebo. Kale.